Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe itibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyempasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyalo likinga video katona kulwayo twogere ku nsonga y'okuwunya olusu okuwunya lwe bayita akavubuka ekintu kye bayita olusu ddusi lulungi luwunyira ddala bubi nnyo olunaku lw'oku Sande waliwo omwami bamuyita Alex Mukulu n'abalala n'eddanda n'abatanzi baani balina pulogulaamu yaabwe ebeera ku TVM bagiyita YOLESA EKITONE baavaayo ne batabukira abavubuka abo baali basatu suubira baali basatu baali balina ekitone kyabwe kye boolesa eky'amazina dansi baali balina ekitone kyabwe eky'amazina naye omwami gwe bayita Alex Mukulu yasooka n'abaleka ne bazina n'amala n'abagamba nti bannange muwunya n'abalemerako n'abagamba muwunya n'ayongerako n'abagamba munaabe ebbombo kigamba n'abagamba munaabe eddagala musobole okuvaako olusu olwo olw'akavubuka osanga ndowooza yali omu alina obuzibu obwo obw'akavubuka naye ye yabagattira wamu n'abagamba nti muwunya mususse okuwunya muwunya akavubuka mufune eddagala munaabe n'abagamba mufune ebbombo lwakuba ekizibu ekiriwo yabagambira mu kifo ekikyamu ate mukadde akatuufu kuba yabagambira ku TV ng'ensi yonna ebalaba era ewulira buli awulira Oluganda yawulira era omwami oyo Alex Mukulu abantu bangi baavaayo ne bamutabukira so ate n'olaba nti yabagamba ate ludda yabayamba okubagambako ekintu ekyo ekyokugamba nti muwunya munaabe mweyonje mwefeeko munaabe eddagala erigoba akavubuka yabayamba bakati akadde kano buli social media buli wolaba bebateekayo babataddeyo itegeeza kibayambye ne bafunamu omukisa okusobola abantu okubamanya kuba naye kennyini badde sibamanyi nga sibalabangako naye okuva bwe yabavumye abantu bonna bavuddeyo ne bakola ki ne batandika obassaako amaaso ne batandika obbagoberera kati n'olwekyo nabo bennyini balina okukozesa omukisa ogwo badde babavumye naye bakozesa omukisa ogwo basobole okugufunamu ekyo kye baagala olw'ensonga kati buli muntu abatunuulidde bagenda kutandika bakyaza ku TV okitegeera bajjako interview olw'ekyo kye babagambyeko kati n'olwekyo kyemba ndeese ekintu ekyo kubagambamuko njagala mbabuulire nti oba oli muwala oba oli mulenzi mulina okwefaako bannange mufune eddagala erigoba olusu olwo lw'akavubuka lubi nnyo luwunya bubi ekyo kyo nkibabuulira mulina okwefaako mufune eddagala ate nno si bavubuka bokka kye mulina okumanya si bavubuka bokka namulimu n'abantu abakulu abasajja abakulu nga bawunya olusu olutategeerekeka n'abakyala abawala abakulu nabo mwebali nga bawunya olusu olutategeerekeka kati n'olwekyo mufube okulaba nga mufuna eddagala ligenda obbayamba ku nsonga eyo ey'okwegobako ensu ezo eziwunya ezitali nnungi ekyo nkibabuulira abasinga mwekuba nnyo obuwoowo ne mubanga mubuzaabuza ne mwekuba obuwoowo jjukira nti abaana abo abavubuka abo omulimu gwe baliko ogwo ogw'amazina mukambwe nnyo obeera olina okutuuyana kati gwabeera alina akavubuka ng'owunya akavubuka yagala ogaane wonna atuuyana obeera ogenda kuwunya olusu olugenda kutambula mu luumu mwoli ekyo nkibabuulira kati n'olwekyo mufube okulaba nga mwefaako ekirungi omwami oyo yakyogeddeko ku TV buli muvubuka yakiwulidde nkimanyi tojja kuddamu kugenda mu bantu bangi ng'olina obuzibu obwo obeera ojja kwefaako okitegeera kati n'olwekyo gwe wenna alabyeka audio kano ka video kano kyenkusaba ng'oli muvubuka ng'olina obuzibu obwo fuba okulaba nga weefaako funa eddagala lino lyengenda okugamba onaabe mu nkwawa wansi ewasinga okuva olusu olwo funa ke bayita akalaaza ako kafune ogattemu ebbombo ogattemu omululuuza ogattemu ne makaayi biyengere wamu onaabe kitegedde bulungi nnyo osobola n'okubifumbako n'onywako nowejjanjaba obuzibu obwo ng'okuwunya akavubuka ng'obujjanjaba okuviira ddala munda okitegeera bulungi nnyo osobola okuyengako n'okola ki n'onywako kijja kuyamba okuwona olusu olwo olubi kibi nnyo bannange okuwunya olusu olwo ekyo nkikubuulira
mufube okulaba nga mwefaako abavubuka nnyo nno. Kugambye funa akalaaza, ebbombo, omululuuza, makaayi bigatte wamu obiyenge obinaabe. Mu kunaaba kw'obinaabamu osobola obbinaaba omubiri naye fuba nnyo okulaba ng'obinaaba mu nkwawa. Osobola obbikwata byonna ebyo bikolakoola n'obikuuta mu nkwawa ne wansi. Ne wansi bulungi nayo n'obikuutayo mu nkwawa ne wansi. Kijja kuyamba okugoba akasu ako singa onaaba okalina ke bayita kavubuka. Oba olusu lwonna mulina ensu ze muwunya abantu ezitali nnungi, mulina okufuba okulaba nga mwefaako. Omuntu olina okubeerawo nga tolina kasu konna kowunya, ekyo nkikubuulira, ate nga tolina kwekuba buwoowo. Omuntu yenna yeekuba obuwoowo ky'olina okumanya abeera ayagala awunye bulungi, naye abamu babukozesa bubi, babeera bawunya engoye encaafu ne beekuba obuwoowo basobole okubuzaabuza ekisu kye bawunya oba olusu lwe bawunya. Kati ekintu ekirala liri ndikuwadde olikozesa lyokka, osobola n'okuddira taaba oyo yennyini gw'olaba taaba n'omuyengera mu ngalo bulungi, n'omuyenga n'omuteeka mu nkwawa, oba n'omuyengera mu ttuuzi nga tutono n'omunaaba mu nkwawa. Taaba naye mulungi, ye mukozese yekka, togattamu ddagala ddala, mukozese yekka taaba naye mulungi nnyo mu kugoba akavubuka oba okugoba olusu olutali lulungi. Bwe kityo bwe kiri, abavubuka mufube okulaba nga mwefaako, mugobe ensu ezo zitali nnungi. Oba mukitegeera bulungi nnyo, mufube okulaba nabagamba nti ezo endwadde ze mulaba ezo ze mufuna nga muvubuka mukula, bazigemera mu byogero, naye abaana temwagala banaaza byogero, temwagala kuteekamu ddagala erigoba endwadde ezo. Kati n'olwekyo abaana bamwe mubafeeko, mugeme obulwadde obwo mubugemere mu byogero, tebagenda kufuna buzibu bwonna bwonna. Omwana we omunaaza ekyogero nga kirimu eddagala erigoba endwadde bwe zityo, kavubuka, namusuna, biki ebyo byonna byonna weebita endwadde ezo simanyi mulangira biki byonna osobola obigemera eno wansi mu kyogero, omwana bimubuuka, omwana tabifuna. Okitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo mufe ku baana bammwe mubanaaza ebyogero nga birimu eddagala ery'omugaso eriyamba erijja omuyamba mu maaso ng'akula ng'akuze. Bwe kityo bwe kiri, njagadde njogere ku nsonga eyo ey'abavubuka abo be bagobye ku siteegi nti bawunya, omusajja n'abalemerako n'ababuulira n'obbabuulira nti mufune ebbombo munaabe muwone okuwunya olusu olwo lubi. Kyenjagadde tukyogereko. Ekintu ekyo omusajja oyo bamuvumye n'ate nze simba sirina muvuma n'omulundi n'ogumu. Kye yayogedde kituufu, okitegeera, wadde yakyogeredde ku TV naye munfunamu ekyokuyiga mu abalala. Atolina kuvuma, okitegeera, kuba oyo gwe yavumye yabadde amubuulira ekyo kyennyini ky'alina. Kati gwawe eyabiwulidde oba eyabirabye, nkusaba ofune bufunyi kyakuyiga, ogambe nti muganda wange tali bw'atyo, nze siri bwe ntyo, oba gundi tali bw'ati, mukwano gwange si bw'ali. Kafube okulaba nga mugamba yeetereeze aleme kubanga abo abavubuka be bavumye nti bawunya. Kitegeera bulungi nnyo, mufunengamu ebyokuyiga mu bintu bityo, ate oleme kuvuma oli akyogedde kuba abeera ayogedde ekintu eky'amazima ekituufu. Okitegeera bulungi nnyo, oyo gwakigambye ate n'ekirala yakibagambye naye baafunyeemu kuba kati buli muntu yabategedde. Okitegeera bulungi nnyo, bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugyegatteko, mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.